Banyabo ne bassebo mbaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe nze Sesanga batte the great twatambudde ne Idris Lukwago okusobola okulaba nga tufeffetta ebyo bye tusaanye okubaweereza n'okusingira ddala ensonga ezigenda maaso mu ggwanga era tulina omubaka Honorable Kayemba Solo omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu ba Bukomansimbi mu kufuuka omubaka wa Paalamenti yajja ku kaadi ya National Unity Platform era gy'akyaliko ogenda maaso n'okuba nga aweereza eggwanga lye. Okusooka tujja mwebaza kuba nabadde ngezaako okwekkaanya ku babaka ba Paalamenti abatawuunanga nako nga bayingidde mu house wadde nga taliimu, kitegeeza nti ssebo bannabukomansimbi n'eggwanga oweereza ssebo. Ati gwe mulimu ogwantumwa ogwansindikibwa okukola. Olwekyo oli bw'aba akutumya omulimu olina okukola nti ogukola bulungi n'ogutuukiriza. Ebimu ku bye tusobola okukola ly'eddoboozi. Teri by'amaanyi bye tusobola kukola kusinga eddoboozi lyaffe n'okwoganizinga abantu n'okubawa essuubi. Kati oba tosobodde kwogera kitegeeza abantu kye baakutumya kiba tekiriyo. Kuba tukimanyi bulungi nti ku gavumenti eno gye tuliko tusobola gamba abantu nti awo mufune amasannyalaze. Tusobola kuba tulina buyinza nga situnafuna buyinza tebisoboka. Kyolina okukola kwogera ku bikyamu biriwo, byogerako, kubibuulira ababikoze mu maaso ng'owatunuulidde. Ekisobola okuwa abantu baffe essuubi nga bwe tulinda okukyusa obukulembeze bulungi. Nga tetunnagenda mu nsonga ennyingi ze tulina, akaseera kobadde mu Paalamenti okiraba otya? Ekisooka twajja mu Paalamenti eno nga tuli banakuwavu. Lwaki? Twajja sitwagala kubeera bubeezi ababaka ba Paalamenti, twajja twagala okuba n'obuyinza nga tuzze mu gavumenti eyaffe. Ekyennaku mwabiraba nti Museveni akalulu yawamba kawambe this time. Sijja nagaa nti yabba, yawamba buwambi buyinza kubanga ensi yonna emanyi nti twamubira waggulu nnyo. Ne basalawo obutabala na bululu. Obululu bwonna obulaba bwava mu Buganda n'obwebukomansimbi tebabubala. Naye nga tukimanyi bulungi nti Bukomansimbi President wange Kyagulanyi yawangula 90%, so n'awamba obukulembeze bwa Bannayuganda. Kati kino kisooka kitumalamu ku maanyi. Kwa twali twagala tujje tulage abantu nti wetubanga ffe tuli mu bukulembeze kino tukikola kitya. Bwe najja ne nfuna omukisa, President wange n'ampa obwa Minister wa Shadow Minister wa Sports. But ngera kyensobola okukola kukozesa ddoboozi eryo kwogera ku bikyamu biri bya mizannyo ne bisobola okuimprovingibwa naye nga ku gavumenti era tobisuubira. Badde nnyo ku lutalo lwa Namboole olwo Namboole ne bwatambula. Actually nina abawagizi nalwe naliyo juzi vira lyasambira y'abawagizi nga banneebaza nga banga ate bakubagwe kwa buli kaseera kulezinganga alamu ekisaawe kyo tekyandibadde bwe kiri. So ntugezaako okukola bye twalina okukola. Paalamenti bw'ogitunuulira nja kukiddamu nti nayo eri mu buwambe nga tulina obukulembeze bwa waggulu omwami wa Museveni nga buli amu ya gavumenti bugiyina bukutte judiciary bukutte executive ne Paalamenti. Tusuubira nnyo bintu byanjawulo. Kiri Museveni kyatakkiririzaamu ne bwe mukikukusa ne mukiyisaawo era takikkiriza era mubeera mu kubonaabona nakyo. So ng'ensonga esinga obukulu twayagala tukozese Paalamenti buli Bannayuganda ate ebizibu ebiri bye twali tutamanyi, ebintu ebiri munda ebyo twali tutamanyi ebiri mu ministries ebiri watungere bibabuule tubalage nti bannange essuubi lyonna lirina kuba lyakwerwanako bwerwanyi. Oyogedde ne ku Paalamenti nenzijukira nalabye omubaka wa Paalamenti ngaga nti ababaka mu Paalamenti n'amateeka ge muyisa temugasoma. Mmwe oli bwajja kasita oba nti nno eba nno nga tomaze kufaayo kwetegereza nti kino ekijja kiyamba eggwanga oba nedda. Kiri mirundi ebiri. Kati nja kuwa example twakola resolution ku Pinet. Paalamenti yonna neekola amendments ku reporting nga bwe zaali zigende mu gavumenti abalina obitereza bitereze bateekayo ndala bitwayogera si bateeka ebya Madam Pinet era Muwanga Kivumbi najja ku fulawo n'agaba bannange okusinziza ku bino bye boogera tetwagaana Pinet ate Museveni resolution gye yafuna eringanga eraga nti Pinet yalina kukola bwane watate nga ffe twagamba talina kubaawo. Kyali kyamaanyi paka wa Kiraaka nga baga extracting oti ekintu kye batajja gwe n'okyeditinga. So things happen. Ekisooka tulina omuwendo gw'abantu ababaka b'NRM abangi. Mwami Museveni we yali ejjinja yakyogera lwatu nti we NRM n'aba batateesa kasitaamuka mu kaseera kali anaatuuka n'awanika omukono. Yagala ne bw'aba yeebaka asinga opposition ajja n'ayogera kuba ye kyanoonya numbers kusobola kuyisaawo bintu bye. So tubisoma niyo obuyinza bwaffe butono. Situyina maanyi kuba tuli batono. Okujjawo nga tuwambye embeera yonna yonna n'eddengulu. Tusobola okuba kati ebyo abantu babisoma
ningo asuka n'okubiro izinga nataweebwa omukisa nitusobola kuddayo kwenda ng'okinyonyola buli muntu kinoomu so ebintu byonna tuddayo ku kimu nga tunanyamba ka parliament sooka onenye obukulembeze obuluddeko ebbanga eddene tosuubira institution emukukola nga omutwe mufu kwensi nno kyabadde kusensalinga olukiiko olumukuza okuntikko lw'aba commissioners ekyabadde mu parliament bagamba nti sente ezivunaanibwa kati zibagamba nti ezo nguzi nti ate parliament yaziyisa neziteerako n'omukono bwe banaakola okunoonyereza okulungi saagala nnyo kiyingira naye banaakola okunoonyereza okulungi kijja kwekanga nga tekyalimu previous kuba bakusomera minutes ezaayita n'ebyali mu minutes n'olaba ate nekino ekibakula ekitambula olaba nga tebikwatagana wateeka okuba ku wabiri waliwo ekikyupuli ekiri kyogambye tugende maaso kale bwe tutambula tulina ensi yonna ku mulundi guno yasuubidde okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okubaamu ekyenkomeredde ku bbula ly'emirimu kubanga olwaleero ekitawaanya UR okuŋŋaanya ssente zitamala bantu kubanga tebakola tebetandikiddewo n'abakola tebakola omuntu alina essuubi mu kwogera kwa mwami Museveni musaasira kuba ebyo byayogedde emyaka ane emabega ngira kyakola ajja tunyonyola bwe yayita mu nsiko bwe nali nva mu nsiko nempita wano nensanga omusajja gwe bayitanga gundi n'ayimiriza n'atugaba naye munaamu kisobola okujjako obote tinga tujja kusobola n'atuwaayo emyogo netweyongera simpozi zagenda okunyumya tewali kyalagezaako buli wafuna omukisa ogwogera abanga atunda ideologies NRM ezitakyakola ezaggwako edda ye nga zagezaako okutunda n'okuguza abantu so tali connected ne reality ebintu byamanyi n'ebiri wansi birala ye takimanyi nako nti omuntu akola n'anoonya emirimu negibula yamanyi abo tebaagala kukola takimanyi nti abachina bamazeewo bizinesi zino zonna wano n'abayindi nga tebafuna n'incentives tebawa musolo ne bajja bannayuganda mu butale nga tebakyalina kye basobola kukola yeefuula atabimanyi omulimu gw'omukulu oyo omukulu si kufa ku bannayuganda naye yafunyemu nga ki kwa tukimanyi balinyi nti abachina balina ebintu byebamuwa ebyenjawulo ye n'asalawo atunde bannayuganda on behalf of ye byafunamu bwembuulira wano nga bw'okola ekino nga mwena mukireetedde ku bbeeyi nungi abasuubuzi abo baafuna ssente mabega ejo ng'aleeta konteyina y'engoye n'asasula omusolo gwa miliyoni 4 n'atunda n'afisaako miliyoni 5 kati essaawa eno basasula miliyoni 4 plus ate abachina bo abeefuula abazikolewa naye nga nabo bazimportinga bwimportinza ate bo tebalina misolo gye bawa kati anasobola yasasula miliyoni 5 ez'omusolo anasobola ate n'okukompitinga noono ate wa musolo tulina kampuni emu ekola amasimu ga mirundi 3 z'abachina actually bebakola Tekino bebakola Infinix bebakola Itel tebawa musolo bagamba amasimu bagakolera wano ne household kye y'abannayuganda tali mwagamu ku masimu ago ne bajja bo bawuza bagakolera wano kumbe bajja baleese ne bapanga bupanzi tekeko cover tukole tebawa musolo sente zonna nga bazikola ne bazizaayo wa China kakati gwe mbule wakyo opportunity eyo tegiwa muntu mulala bannansi basobola kukola batya otuna amakampuni g'abannansi mangi gafeirinze gagudde ninga agabafune naziko gakola bulungi kati gwanga kyeyitapa ku bannansi baalyo nilipa ku bantu b'ensenda baganda okwakuizira buva mu parliament ebbula ly'emirimu so ebbula ly'emirimu eriri wano solution kyeyenkomeredde kuba president naye talina solution ne parliament talina solution abantu ababba ssente baziteeka mu bizimbe kuzimba bizimbi ababba ssente enguzi eri mu Uganda budget yaffe weberedde ku trillioni 42 nga trillioni 10 bazibba essaawa eno tuli kumanya ku 7 ez'obufaananyi tukuteeka okuba ate bo bagambye nti trillioni 10 bazibba sizaba balina endala 10 zebeesigaza ne bagamba naye tujja kuswala nnyo kati budget nga nnene naye ng'obubbi obusingamu obungi oba osuubira bannansi kubeera bati mpo ekitwala ne gavumenti abantu bakolewo amakolero abantu bafune emirimu abantu bafune bye batunda kuba industrialization egaggawaza ensi ffe tuli balimi lwana ku mwanyi yange gyentunda ereme kubanga neweeba essennyo terina bbeeyi gyekkako ng'ebigimusa bya layisi ng'eddagala lya layisi esobola okubirabirira nga n'abantu ne irrigation systems nti nenkuba neweeba tetonya ng'abantu basobola okufukirira olaba abantu bwe bataagaggawale naye n'enkola y'okutambula ne CV n'ekibaasa buli kaseera tugende tunoonya emirimu tekulaakulanya ggwanga neva mu kibuga muno tuyitamu ennaku zino obutemu bungi okutambya obufuluma oba ne ku masimu gammwe butuuka eyo
balina kati enkola empya ogamba nti butuuka eyo obanga gaafe ssebo tuli mu luguudo tuli mu nsi so njagala nkwe naffe tuli ba victim nze ntambula nnyo nina ajati wange wansi eyo mu kikuubo ntera okugenda omulambulako ne bakyali bange bajjaya nti batunda nsawo wansi eyo nabugabo babeeka ntera okukira ne babuuzaako ebyo byonna nnyini tubisanga era lumu nakuba akasajja right awo ku mini price akakabadiya kajja nga kode kamanyine nga nakabaze jukira nze ndi sweet boy nakulira bwayisi ne ku Wilson kalaba memba nkalabira mu side mirror kagenda okujijjayo nakakuba right wansi banno bako ne badduka emisi kati kitegeeza eneggwanga tewali ali safe abo abayina ababawooza mbu tulina amayumba tulina ebikomera bingi ababbi bajja walaba videos abanajja nayingira bakuteeka ne ku mulyango kutusagamba nti nze ndi bulungi ngaabakwetodde tebali bulungi olw'okuba omuntu yalese mukyala we mukyala ali mu ddwaliro tamanyi gyagenda kujja yeewozeewoza amabanya ne gagira ebintu by'omu nnyumba abitunzi abo oba toli mugumiikiriza balowooleza mukubba yeekanga gwabbako w'amaanyi nga kyalina okukola omujjako mutta yeyo crime rate lwaki yeeyongera mu nsi yaffe gye tulimu so muganda wange nze ndowooza nti bintu byonna bijja kuddayo ku gavumenti emu kwe bigenda okusibira tobisuubira nti bigenda kuba nti gavumenti yasayininga okukuuma abantu n'ebyabwe ababbi ababba abantu bali luddawo sente nnyingi ziri mu security manya ebitongole ebingi manya jati manya iso manya CMI manya crime terrorism manya crime intelligence biyitirivu byetumanyi ne bitakola kino nga ne ku byalo ennyinyi tuvanga n'ebyo ebitundu byetuva ebirimu ababbi nabyo birinamu bapiso baviso ab'ebyalo nimba manya bapiso manya baani paka yona gye tugenda sente ezo balya zaki nga tebasobola kufuna bwongo bwawa intelligence nti wano waliwo kyonna abaana baba bamanyi era abamu beekobana nabo nababawayo ne ku ssente era obyeyo mene pa ku ssente kwatu kukimanyi na poliisi basasulwa bubi kati oluusi bagezaako nabo abo nga bakolagana balina okubafuuza bulungi nnyo namuga kyali wange nvaako mwana namuga gwe tewampadde kati ero nina okunyiga namuga leero ngenda kuwa nagenda namunyigayo kasente embeera bweri tunuulira owulira emisango mingi nga abapoliisi basinze mundu zaabwe n'olwo obubbi obulya ne bagamba nti emundu neyabadde ya UPDF baani abaziwayo ne basanga bannamagye nga babakutte so eggwanga lyasoba terikyasobola kutereera okujja nga tukyusiza obukulembeze eggwanga ne liddayo mu nteeko abantu tebakyayagala ggwanga lyabwe lyabatama olabira kuyimba oluyimba lw'eggwanga abantu batuula wansi ekituuka ekitiibwa kya Buganda ne bayimirira kuba kyebafiiringa mu mitima gyabwe abantu bagwamu essubi eggwanga lyalina obbataasa ate lyongera balumya bwavu tunulira abantu abagenda mu nsi z'ebweru n'oggulawo ekisaawe ky'entebe n'ogamba nti ennyonyi tuleese ennyonyi mutwalo ezimu zigenda mu America endala Canada endala South Africa endala oba Germany oba luddawa byonna gye oba Bungereza oba luddawa wekanga ne Mwami Museveni ennyonyi agiwalambi ng'ati alaba talina kwagenda kufuga naye eggwanga lyafa buli muntu anoonya opportunity esinga ogwembuulira tunulira abaana baffe abali mu ssisa bwarabu bwe bayisibwa omwana munne aba yakoze akatambi ng'ennaku emuluma n'alaga bw'ayisibwa ono n'agirinnya naganze tugenda osanga Katonda n'ataasa ze nesigwa mu bantu bwe batyo ggwanga ki eritunda abaana baalyo bwe lityo naye ng'abaana abo tebalina kyakukola bagezezzaako buli kintu mwemanyi basesanga mubazaddemu abaana ng'omuwadde essuubi ogenda mubaasa n'omuleka awo n'otabaako nakyo omuyamba n'abeera n'abaana yalwana sukulu fees yakola ki yalwana omwana bw'anaaba bwalwadde gwe seddumu oli eyo oluusi osobola oluusi tosobola nga naawe oluusi onoonya zaakulya nga sekisola ng'olaba essimu y'omuwala oyo nogaobona ngamba gye mwana nga naawe enjala ekuluma ng'obulamu ga mwana ng'obulamu gabampeerezaayo ebbiri mwana nawakirinfune ku kikomanda naye ng'ate yagamba nti omwana temulwadde bwe biganye ne bagamba katugende mu nsira bawalabu tutabuke tukolereeyo abamu bali tokyadi psychological akomawo ng'obwongo bulina ka timing ke bwakyuseemu abamu ne bagwira ddala eddalu embeera gy'olabeeyo office yateereddwawo ku minisitule ya genda okola ku nsonga z'abo abaana kyagaana basitaafu bali incompetent bwe muba osayininga endagaano n'ensi ezo okuziwa abakozi ye lwaki tuziwa professional workers abaana bangi wana mirimu mingi egiri professional lwaki era obawa bameyi ddala ensi yo kikuwa essanyu ng'abaana babatutte ne babakuŋŋanyiza mu luumu abawalabu ne bajja nga balonda mu nze entwalo ono nkuwadde ssente modern day slavery omwana atukale ne bamuwambako essimu ye ne bamuwambako paasipooti nga talina nabukokerera bw'ayogerako nga bamutwala ku poliisi nga babakuba nga babatta
waliwo eggwanga lyandibadde eri happy bwerityo gwe tulabanga eggwanga lyaffe lino ennaku gye likwasa mpitirivu nina bannyinaffe baabamu bali mu nsi bali Misiri eyo visa zaggwako dda banoonya naye bakomawo wano tebalaba solution abalala jjukira twali tujjayo abaana nga tubajja mu Bawarabu e Dubai wasanga nga abaana nga bali eyo twatuukayo ng'omu akuba enduulu naye nga nebyakuba enduulu tabitegeera obwongo bwakyuka tayimi nga aludde mu kiyumba nga bamutulugunya liri eggwanga abaana baffe abo nga bandibadde wano ng'amanyi nnimye ennyaanya zange kale kanzirime sizoni bwenaggwa nja kufuna miliyoni 10 oli n'agamba nze kannime ne maama emmwanyi ne taata emmwanyi wakyo tunamaye tujja kuba bwe tuti ng'asomye amanyi nja kufuna omulimu nga teguliiko gamba nti ki ng'ayingira obusuubuzi akimanyi bulungi agenda mu competinga mu market mu mbeera eri favorable nga si baforeigners kujja kubatwalako mirimu tewali wano kibwenyumirizamu mbaddeko leero mu nkambi ya Uganda Cranes nga tunyumyamu n'abaana abasambira ebweru mbadde akutya ne Meya Faruku oyo n'abalala nga tunyumya ku nsi endala bwe zikola tugamba ne bagamba balina omupiira ne Algeria nga Algeria bajaye bwogoba Uganda buli musanvu tumu emitwalo emeka 3 owa Uganda ng'afuna $2,200 kati gwe mbulyo n'ateekawo ja emitwalo 3 ejja $1 waffe afuna 10 emeka kiba kisoboka kitya tewera na 10% yoli gyagenda okufuna kyokka bwebabakuba nga tukomawo tugamba naye tuli bubi abaana tebasobodde kuperform naye ng'oli afuna agenda kufuna emitwala awali n'okugulu kwe bakukutule omuntu n'agenda n'asambira ku national team n'aweereza oba mu bikonde ba mu native nyina omusanga zanyumyezi ennyonyi zeyalinnya nga talina yadde n'olwataano awo zomanyi bwe twali tugenda e Morocco twakola stopover Istanbul ekisaawe kiri kyamaanyi nga ali ku mwenge nga ne banyumiza mba mukeneka bukenesi nga bo tebagirinnyangako naye nga tulisobola nga kyabasingawo kulinnya nnyonyi waliwo kyaliwa nga batuula mu mboozi z'ekika nga balaba bawaayo ssente nga ye talina naye nga aliwo omulala yalinnya ku nnyonyi kati kagyakola nga wamase kirijja gyagutudde wano tunyumye ku byennyonyi kati nga kyekyoka isobola okulumya wano tunyumye ku mboozi z'ennyonyi so that's it bwe bulamu bwe tulimu eggwanga lyaffe lyayonooneka ne bifa mukama yeetaaga aleeta omukono gwe twetaaga tulwana ennyo okulabika nti tufuna eggwanga eppya kyennaku nnyo nti osanga bannayuganda nga batandise okuggwamu essuubi batandise okukoza nammwe nnuutu mulemeddwa njagala okutegeeza bannayuganda omulimu gukunula eggwanga si gwaffe ffeka mulimu guli collective toddange eyo n'olowooza nti waliwo omuntu agenda okunkolera enkyukakyuka ali eyo atudde naawe etandika naawe sigamba ntikwata mundu situkkiriza mu bintu ebyo naye bwoba ne bwoba boolina bweyogera nabo ku mbeera eri mu ggwanga wakiri obwongo bwabwe bukyukeko ku ndowooza kola buli kyosobola okulabika nti tukyusa obuyinza mu mirembe watali kuyiwa musaayi kubanga buli muntu akosebwa nja kuwa example ffe tuli babaka ba paalamenti ne muganda wagwendaga omubaka wa paalamenti yavaayo gwenyumiriza mwalina ekizimbe Kampala Road yani nze ndiwo e Masaka ndaga alina ekizimbe ku Masaka ku Erigine Street nga mubaka wa paalamenti bugubanga gwe mulimu nzo kwa simanyi byamannyo byababaka teri kubanga service delivery zalema gavumenti eno kati gwe oyingirayo ng'omubaka kati nze walina eddwaliro lye bammanja okuzimba ekiryamembe nazimbako ko kye nasobola nina okuzimba naye million 15 plus balisaba nze si gavumenti bagamba ssebo solo twagala eddwaliro nzi sente nzijjawo naye nga nze nina okuzimba kwa gombola ddamba eryakutenga temuli mu ddwaliro baagala nze mba ndikola ki kati service delivery zalema gavumenti kati buli kintu munakitundira mu bubaka kivula nga abaka paalamenti bangi ali gye balowooza nti bwayitamu abaaka amazzi bavayo bwabubaluma tobulaba tunule bannaffe abaliyo ne bavaayo kati baagala bafuna akasiimo balobwe nga akasente nabo basasulu tulina muganda wange Katolo Bwama yafe ali frustrated sente yazigaba oteeka n'ensobi ze yakola ng'omuntu kati yafe talina sente a celebrated Kato wouldn't come to politics wali ensonga yali emuleeta nakuweereza singa gye yali baali bawayo ekitiibwa Kato yali muntu mulala nnyo mu entertainment Katolo Bwama omusajja omuyiiya alina passion ye yenna Kato nga yakayingira parliament yali kyali wange nnyo abala baali bazimba buzimbe manya apartments Kato yazeeta mu theatre ku Royal Theatre n'agizimba oluvannyuma lwe bamutwalako nga bimulemere Kato eti yandibadde bwatyo Kato yandigenze mu parliament kati yali awandiika ennyimba kati azannya kati ayimba Kato acreating emboozi ng'asobola n'okuwandiika obutabo olwokuba field mwali tetwala art nga sekita ensi yaffe yafa Kato yamaliriza bwatyo nga bwamulaba muganda we a very rich man died miserable ababaka bali mu parliament yawo naye nga
bifaananyi bw'omusanga atambula yekka muleke ngayogera towulira ababaka bagamba nti ono bamusibirwa nga bamumanya miliyoni 26 tobiwulira ne tubasondera kati ng'ogyeko ffe abakola emirimu gyaffe emirala kubanza emirimu gye nali nkola sirekangako nagumu kyagikola nga bwe gyali ng'ogyeko ffe nti ofuna akasenta wala ate bweru wa ggwanga kubanza emirimu gyange gisinga ngikola bweru wa ggwanga nentunda omusambi wange omukongo e Germany nentunda omuzambi wange omuzambiya e Belgium abasinga bali bubi niwe ekikunyo tosobola kukitegeera naye bw'oyagala okitegeera alaba ku babaka abaddeyo ne bavaayo muno mu ggwanga tewali ali safe buli muntu ali bubi ebyobufuzi okujjako ng'oli mubbi ababbi kati bagitwala nga advantage mu ministries ezo bowulirawo muyamuka PS yadde zino oli yadde zino that's the only way ate embalirira muyisa nnyingi kuba kati okusinziira ku yayisibwa omwaka oguwedde olwaleero kumpi egisinga obumeka yayisibwa omwaka oguwedde biki byolabye ebikoleddwa kyamanyi n'okubabuuza nze muyisa zikola kuwa bantu bubisuubi kusasula abakozi ba gavumenti tugenda kukola bino na bino na bino nakusasula mabanja gavumenti w'enguudo zonna ezaateekebwamu kati budget y'omwaka guno trillion 18 zigenda kusasula mabanja ageewolebwa kyokka nga ne sente zimwe ezeewolebwa tezikolanga njagala nkuwuliza essanga batte eggwanga lyatabuka kukyomanya tukyalinayo solution kukyusa bukulembeze naye nga Museveni ne bannaye bali mu ntebe tosuubirayo kintu kyala kyonna suubira omanyi olw'omusajja w'ebisogo yagamba nti ajja kubamaana abamaani mu kyoli kati linda ku kyolya akala okukyolya kwatandika kati ku kyolya kati amaziga tegakyajja nga abantu bakyolya omanye ku kyolya kyalusoga ndi mukaabe muwolome kati ogenda kulaba nga musaayi nga amaziga gaweddeyo naye nga omuntu olina okukaaba tutunulira olwaleero kati sanctions zigenda zeeyongera ku bantu abalala ababaka ba palamenti abadde ababaka ba palamenti abafuka ba minisita abantu abalala bwe bityo twalaba eya munnamagye erweru tulabye abamu ku baali ba minisita mabaati biki basipiika ate nga bagamba nti n'endala zikyajja ku bantu abalala bangi sanctions zino munnayuganda azifunamu ddi akati ekisooka sanction ejja kusinga obukulu ejja kuba yamwami Museveni kubanga bino byonna tebyandikoleddwa nga yali ku bukulembeze ng'alaba era abantu badde bamubuuza bw'obubbi buno mu ggwanga lyo bugenda butya mu maaso ng'oli eyo otudde olaba obutemu obugenda mu ggwanga lyo ng'ekyakwasibwe yamala okukola ekintu ekyo ekyamwesiza sanction ate n'amwongera amayinja n'amuwa n'obuyinza obwo byaliwa kakati bino byonna beetooloola esaagala beetooloole bamugambe ssebo sanctions zo toddamu kukola ABCD toddamu kukola ABCD manyi eggwanga lijja kubonaabona ng'eggwanga bate oluvannyuma ebibadde bimuwagawo binakka osanga obwongo bwe bunaddamu ne bulowooza nti sinze nze kale n'amagezi mu Uganda Uganda basobola okulembera eggwanga lyabwe so sanctions ezo ziyambako abantu okumanya nti buli kyenkola nvunaanwa nga nze saabadde alowooza kikola ng'alimu amagezi akimanyi ye bw'aba alaba nga kimukolera akikola agende mu maaso bajja mumukwatako ngayo omanyi sanctions ezo bwe bazikolaga olabanga ebya bulijjo naye muganda wange ng'olunaku lusobola kutambula kugendako wantu wonna ensitukiriza eri global nga tukyasobola kubeera na $1 mu nsawo yadde pawundi nga ne woba oyina omuntu weyala okusinkana ebungereza tokkirizibwa nga ne woba oyina ku kyoyagala okunoonya Amerika kizibu bw'omanyi amaanyi ge neweyala kuwayo kasimu n'abantu bwe ba kampuni ng'eyagala kukolagana naawe nga olina akawunti mu $1 nga y'Amerika tekkirizibwa kukolagana naawe sanctions ziri detailed nnyo abantu basobola ogenda ku google ne bazisomako so bituwa bwisuubi bati ndaba mini hope njagala bakwate ku musajja oyo bamugambe toyitirizibwa bw'ogirinnya n'ogenda e Kenya bajja kukwatirayo jje bw'ogenda wano ekyo kyenjagala essente mu mbalirira muyisa nnyingi ezimu ku zo ezisinga in fact zakwewola nandoga ndi naye palamenti nga mwaprovinga nnyo sente z'okwewola eggwanga mwagala diteeka wa ggwanga lyagenda dda ng'obanga ku ggwanga nga URA gisuubira kusolooza trillion 3 naye nga budget ya trillion 7 n'endala zakwewola ebweru ne mu ggwanga eryo liba ggwanga ki eba business ki nga capital wa nga olinawo miliyoni 3 naye ng'ate bakubanja miliyoni 7 oba osobola okukola wakati ebbanja lya Uganda liri mu trillion 9.6
kitegeeza budget ya mwaka mulamba n'ekitundu sigokka myaka ng'ebiri kumbi nga tewali kikolebwa kusobola okusasula amabanja naye nga ate neyo teri kulya president talya babiyisa kutuddiisa teziriyo gwe babuuze baku accountability nti bebakoze mu ssente ezo olaba gyebiri bano abasajja beeyagala bweyagazi naawe baafuna ffe abajega baafuna eggwanga ly'abajega kati beeyagala bweyagazi obakolere ki muna Uganda yagenda kweyagalako ddi nga Museveni avuddeko ng'akyaliko alimba ne bwofuna musitani era mbala abaana nga bagenda mu ndongo ne mbagaa ne ngamba bakyakalemu naye bamuva mu ndongo ng'ennaku ebyo ebateega balinda kumulyango abaana beekolako bulungi natidde engoye ne bazamba nakuba ekipale kye agenda mu ndongo naye bw'avaayo landiroodi amusangawo omanye edda nasula ng'ekaze ekyo kakati nga landiroodi ennyumba lyago mu kitundu bwe nasasula emyezi egyasooka 3 sente ne zimbula kati nga nyingira 7 nenfuluma 11 lumumba nfuluma 11 nga kyali atudde ku lujje bwali ngaye boti bwokola bulijjo kakati ne wana ava mu ndongo yagenda okudda ewaka nga landiroodi amugasisebo kakati noonyako gyona kulikayo mu ndongo kyokka oluusaze n'akawala ke ka girlfriend n'alyoka aswala akawala empewo ke kafuuwe kyokka yakabbye ku lukwago abadde akaaga kakati ekivamu akawala kakaze ewa lukwago teyanda yannaku bweti embeera bweti bwetambula mu nsi obwensi bwowulira abantu bwe bakola kusoberwa survival omwana ng'afuna miliyoni ze 2 oba 1 lwaki aba agamba kaŋŋende neebakene gundi ampeeyo ku ssente nabo bantu bawulira bubi okulabika ng'omubiri gwe ebitundu ebyali ebyekyama kati byafuuka bya lukale nabo bawulira bubi ne bakole ki eka tulina babulira bubuulizi njagala mubeemu n'essuubi mukkirize mwetabe mu nkyukakyuka z'eggwanga lino tujja kufuna hopu empya betulina okubabuulira basobole okusigaza akatiibwa nze nekyali wange yatambulako ne girlfriend ngaekiwala kirungi bweki naye nga bakigeya bonna abali abo nga bonna bakimanyi nga buli omu yayitamu leero kyali waffe sekamadde leero yakirimu bannange seeka omwana seeka naye yagala kikwata ati ku mukono azimba bwali naye nga nawakyali bo basekaaganenga kati omwana seeka oyo nekyekyo ayina kulya ati naye nga tewali kyakukola ngaomwana ate naye ensonyi zamuggwako ngera yeefuula atabalabanga seeka bagaba naye mubeere kumanyamirimu tya oyo meet my girlfriend ngaabuza hi naye nga gwabuza hi akasula yennaku 2 so embeera yeeyo muganda wange kitegeeza tetulina solution yakulwana kujja kunnakyemalira esolution yokka gye tusigaza mu ggwanga lino era saagala ate nga kisoboka just bannayuganda balina kwongera kunyiiga ebintu bitajja nga bibayitako buyisi bana bagenda mu ndongo bananyiigadde buli kimu bannayuganda kyafuuka kya buli abakungu balaba babeera mu kunyigizibwa bagendanga nnyo mu ndongo era abakungu bayitimuka nnyo mu music kubanga yali therapy yokka gye baali basigaza bate bakugamba nti baali batudde bagendanga zindombolo ne zikuba ne bayizina ne bakola ki bakanda bongo maani abo nga bali ku mirembe gya mukutu but time yatuuka therapy gye baali basigaza kuba omuntu abeera asiiba mu nnyumba wafuna kyaliwe namuga gyantumyemu obukipanga bubiri n'agenda asobole okulabika nti ijjako depression erimu but time we reach nikyo twagala okugamba bannayuganda we need to speed up that time ey'okwekyawa musala tumugambe ekimala kimala bafulabire mu ngeri y'amateeka tusembeyo n'okutunuulira wakati akaseera ke tulimu mwe bannabyabufuzi essaawa eno munoonya bugannabyabufuzi ziri mukulembeze mwe abakulembeze munoonya buganzi mwennyonnyolako mbantu mutema empenda okulaba nti obwesiga obubaddewo busigalawo n'abo abaali bagala nti nga bagala byonna kati essaawa eno just 2 days nga poliisi amaze obbaga kale mugwende tubakkiriza nezimala neziyimirizibwa obutiitiizi obuli ku poliisi ya Uganda eno lesi si poliisi ekozesebwa bukozesebwa inside them they support us singa otuukira kinoomu n'omugamba nti byongamba bajja kuba yaffe tuwasinkana naga muganda wange n'omulangi essanyu limutta n'akudde ebbali nga gwe badde gambye mugoba omukube naga muganda wange yongeramu ku misinde naye temutta nga yagamba guma naye bakozesebwa bukozesebwa abasajja bali waggulu ababawa oda kwatekola boodi omusajja omulanga ajjayo tiyagaasa omukubanga ennaku emuluma naye nga talina kyakukola ki kyakukola so batiitiizi balaba banyi baali bagamba mbu NUP yagwamu era abantu bagikyawa mu kutambula ne balaba nga amaanyi mangi kati ate ne beeraliika ne bagamba kati ate kyekyeddako okusako ekyo kyetulaba ne beeraliikirira batulina essuubi nti either byonna bye bakola bannayuganda bali ku mulamwa kye baagala bakimanyi ffene bwe tunayomba okwekutula ne twekuba ebikonde
nitweranga entwewemula bannayuganda bamanyi kyebaagala era bajja kusigala nga batambula ku ekyebaagala. Kale tweyanze Honorable Kayemba Solo Bukomansimbi bwe tutambula olunaku lwaleero twogedde ebigambo bibadde bingi n'atuwa view ye nga bw'agiraba kubanga y'omu ku babeera mu offices eza waggulu yabeerayo n'amanya kino kiri bwekiti era bw'akkiriza n'akugamba nti wano wagaanye eggwanga lyafa ekyo njagala okibasibeko nnyo eggwanga lyafa ate lyafa nnyo actually eggwanga litambula ng'ekisosonkole ky'ejji nga golowooza munda mulimu ejji eggwanga teririiwo tulina okuddamu tuzimbe eggwanga lyaffe pya eggwanga tewali bwe muba nga obuyinza baba wadde omukulu nakera nagaa nti kaakati talina butuwa abantu tebalina butuwa lwaki abutuwa abantu bakera kumaca ne bagaa nti obuyinza tuba wadde omusajja nga agwedda tula genda wali genda actually abantu babutuwa n'awamba buwambi kati abantu balina kwongeramu bwongezi maanyi sobole okulwalira obuyinza bwaffe tulina obumujjako mu ngeri yonna zona sanctions zolaba ezo zikendeeza maanyi ge Uganda nga bw'ogiraba ne gye yafiira gyeri yonna muyinza gizukusa mu bbanga ki era nga mukoze biki kakati gwe kyoba omanya Uganda egiraba eno muddamu kuzimba buto kibanga ekizimbe kyolaba abantu kyebadduka mudde ekifulukwa ng'enzigi zamenyeka amadirisa gayatika omwezi ogwalimu bwavunda emmesa actually nga zirimu zezeeyagaliramu ng'olina okuddamu ozimbe buto ddaabirize okuzimba okwo tekujja kuba kwangu naye tujja kuzimba kubanga kyetuzimba kyaffe mukiina ku mitima kullo kyaffe kyetuzimba kyaffe tuli bawana bagenda tuziika wano kyetuzimba kyaffe wetawude banyawule basebo akuume atakuumira mpeera